Omulundi ogusookedde ddala mu byafaayo by'obulamu bwange kanzikiriziganyeko ne gavumenti ya Nakyemalira ku kigambo kye baayogedde nti babijambiye e Masaka bannabyabufuzi be bali emabega w'okutigumbula abantu. Muli batuufu nnyo, bannabyabufuzi be bali emabega w'okutigumbula abantu kubanga mwami Yoweri Kaguta Museveni munnabyabufuzi. Olunaku olwaleero omulamwa gwezze okwogerako gwe gwa mukulu Frank Gashumba eyatudde n'ayagaagala bubya n'agamba nti mu Uganda tubaboola nga bo Abanyarwanda. Yabadde alina obuwala obulina ensingo empanvu okuwera effuuti n'atandika okwogera mbu bo Abanyarwanda baboolebwa wano mu Uganda. Bwe weetegereza nnyo ekintu kino baagala kivugira ku tribalism, ayagala kukitandikira ku Uganda naye ng'ayagala kyesigamiza ku Buganda nti ffe Abaganda tuboola bo Abanyarwanda. Yabadde n'obuwala bulina ennyindo zikomeri ziringa emisalabanda, bulina ensingo mpanvu ziringa ez'amakolima, mbu baboolebwa mu Uganda nga bo Abanyarwanda. Ekisinga okwewuunyisa oli agamba nti ffe Abanyarwanda tuboolebwa mu Uganda, bwera ne bwe tugenda okufuna endagamuntu za Uganda bazitumma ebibuuzo batubuuza bingi nnyo. Abaaye nina ekibuuzo basajja mmwe naawe obuwala obwo bwabaddeawo nga bwasama. Omunyarwanda alina kufuna ndagamuntu ya Uganda oba alina kufuna yeewaabwe ye Rwanda? Mmwe wano Frank Gashumba ne Banyarwanda banno kosa mwami Yoweri Kaguta Museveni muli babunzi, muli ba refugee, temuli bannayuganda. Temuli bannayuganda. Omuntu atali munnansi takkirizibwa kufuna ndagamuntu ya Uganda. Olw'ensonga naye wakikkiriza nti muli Banyarwanda mugende mufune endagamuntu z'aba refugee. Mugende mufune endagamuntu z'aba refugee kubanga muli ba refugee. Olwaleero mu Uganda tuyina ekizibu ekinene ekitubonyaabonya kyekyabannaffe mu Buganda e Masaka abatemu ebijambiya. Still oyagala tuteeka ku diversion attention tugiwe ggwe. Mmwe ababunzi buserwadde okwota obwagala otukize entannama mutukinyeeko mwagala tubawe attention naye mukkirize mugaane nti ekintu Buganda kye mulumba ky'amaanyi nnyo kuba kyazimbibwa ku musingi omugumu ennyo. Ng'oyagala okumanya amaanyi ga Buganda genda ku mulaguzi wo oba omusawo wo akuyitira omuzimu gwa Besweri Mulondo omanye Buganda kiki yakola Besweri Mulondo. Mufunye opportunities mu nsi yaffe naffe bannansi ze tutannafunako. Ensi yaffe mugifunyemu n'okusinga ffe bannansi. Mu abaana abajja na nnyina mufunye omugabo ku ttaka lya kitaffe nga ffe abaana enzaaliranwa tetufunangako yadde omugabo, still mukyatuwogganira. Muzimbye amayumba wano ewaffe mu Buganda. Ewammwe Rwanda tusobola ozimbayo amayumba mmwe. Ensi yaffe Buganda yabaaniriza. Ewammwe Vira Maria kitaawe yayina ente ku ttaka lyaffe tetwazitta. Olwaleero twasamira mbu tubaboola. Twalyanga nammwe yemmwe oba tubaboole. Twalyanga nammwe bwe mwagala okkivuga tribalism mukana akazannyo ate ffe tusingamu amagezi. Tusobola okubasosola anti ogambye tubasosola. Tusobola okubasosolera ddala mwe Banyarwanda mmwe n'omusajja atukulembera. Ffe twabakoowa muli mba refugee mu nsi yaffe ate mwagala otuleetako akajanja. Of recently wavuma ne Katikkiro wa Buganda n'ovuma Obuganda. Simanyi oba ffe wammwe tusobola ovuma pulezidenti wammwe Kagame. Muli mu nsi yaffe muvuma Katikkiro waffe n'Obuganda. Twasirika. Ogamba tubasosola era ogamba nti naye mugenda okufuna passport kibafuukira ekizibu. Musajja gwe omukulu empuunyi wuunye yajjazunga. Jjukira bulungi statement gye wakola nti abaana baffe bamalako simanya zi pads muwalawo amalako zi passport. Yali amalako ze Rwanda oba ze Uganda. Lwaki mutuvuma amagufa?
kino kyokola kyakutuvuma magufa kubanga okimanyi bulungi nti ensi yaffe ogifunyemu omugabo okusinga ffe bannansi ng'era mwami Museveni atali mu nnansi bwakamudde juyisi w'omu nsi yaffe yonna ye n'anuuna nga ffe bannansi n'ebikamulo tabituwa tunuuna at least obusigaddemu watuvumaavuma dda nti muwala w'amalako zi passport ffe bawala baffe bamalako zi pads n'ebirala naye ng'okimanyi bulungi nti passport zeyamalangako si z'e Rwanda zaawana ewaffe mu Uganda. Okuduulakwo y'emu ku nsonga lwaki ne Kawalako kyewali okasuubiramu si kyokafunyeemu oli musiru nnyo ate n'akaanako katandise okuyonkera ddala ku busiru bwo olw'ensonga tekaafuna mukisa gukulako na kitonde kikazi kye bayita maama kakuze naawe omusajja ate omuyabayaba omusirusiru omuluvu anti gufiira kwatazadde mwana kituufu omuze gufiira ku mugumba kyova olaba emizeejo emibi gyonna Kawalako kagitutte kewali ogulumiize ng'akalina okuba ka sipiika ka palamenti kali mu biduula keefukira mu mpale baserwajja okwota mwagala otukiza ffe bannansi ntannama twabaaniriza twabaagala tetubasosolangako mutuzaddemu abaana tubazaddemu abaana ne tujja ne tufuuka baaluganda olwaleero oli mu kulaga nti ffe abaganda tuboola mmwe abanalwanda mugende ewammwe lwasi weetsiba gye batakwagala ng'olina ewammwe ate gye basobola okukwaniriza mugende ewammwe ffe mutulaba tujja tuwumpugumira ewammwe waliwo munnayuganda gwe battidde mu Rwanda mweno mukaaba batuboola ffe eri batutta na bussi tutandika obbalagako mmwe mukaaba amakube tutandika obbalagako mugira mu kyakaabya akajjanja bwe tunaabalagako mugenda kaaba amakube mugenda kaaba amakube empuunyiwuunyi mmwe ezaagala otukinako era zitukize n'entannama ayi Mukama Katonda ddamu otuweereza omulokozi wo atulokolere bano abafalisaayo abatukinyeeko ayi Mukama Katonda okwekusaba kwaffe abaana bakakitaffe be bajja nabo mu bufumbo batukinyeeko ekibanja kyaffe kyonna bakirimyeko fe abaana enzaalirano tetukifunye nako still bakyakomplaininga ng'omubisi gw'ensi yaffe gwonna bagunyunyuse bagumazeemu ffe tebatulekeddewo yadde ebikamulo naye era still tegasiima ate era still gaagala okutujoogera mu nsi yaffe ye bannaffe Mukama Katonda twamukola ki okutuuka ku extent ejoogerwa ewaffe bwe mutujogeredde wano mu nsi yaffe bwe tulijja ewammwe e Rwanda ye lwaki temugenda ewammwe mwattayo baani mugende ewammwe notunuulira obuwala obuto mutwale ewa pulezidenti n'agamba kino kijjako kyoka abanyarwanda tulekeraawo okusosolebwa ani amusinga ososola oyo gw'omanye engeri gy'atuboola ffe abaganda gw'omanye engeri gy'atuboola ffe abaganda omanye engeri gy'atatwagala an'olwaleero akantu ke tubale tusigazza akatonako okwekumisa ttaka lyaffe still naye ayagala ddi tubbako ngeri singa bw'alitubbyeko muli wali mutudde mwagagadde bubya mbuba tuboola bw'ate batuzaala Luweero ate tuli Banyarwanda nyoka amaze eriyo omunyarwanda gwe bazaala Luweero buli azaalwa Bulemeezi aba Muganda abava mu bika bya Buganda era abaasibuka mu masaza ga Buganda 18 mwe tebabazaala Bulemeezi babaziikayo buziisi twawula obuzaale n'obuziiko babaziika Bulemeezi naye nga temuli Baganda era temuli bannabulemeezi. Ssaabasajja Kabaka yakwata mwami Yoweri Kaguta Museveni n'amutuleetera mu ddwaniro e Luweero n'amutulaga nti bannange tugende noono wabula ayi Ssaabasajja Kabaka ky'ataamanya nti aleese omusota mu nnyumba gugenda kutubojja gutubojjera abaana gututte gutumalewo gubiike n'amagi guzaale emisota ginnaago ennyumba gigwefuge olwaleero Obuganda yefugwa emisota ejjammwe Abanyarwanda mwe mwatandise tribalism tukivuge tutyo
mwe baganda baffe abanyarwanda abali mu Buganda era abazaaliddwa mu Buganda muli baganda baffe singa mukikkiriza nti tubaagala kubeera mukimanyi nti tubadde tetubayinaako buzibu naye anajjayo omutwe n'agamba nti tubasosola tugenda balagira ddala nti tuli basosoze kabisa wamamanya bampita yeekolera tewerabira okusubscribinga ku YouTube channel gye bayita yeekolera official n'okusharingako video eno ne banno etuuke kwako kawalutwe akawuulu pozi n'akasembayo bannangi basajja bannangi okulwa mu buwulu kive obwongo butandika okugenya obwongo bwa mwami Frank Gashumba bwagenya kubanna bagamba nti sexinga omukozi n'omuntu gwoyagala akakkanya obusungu kakati musajja wattu olw'okuba yamanyiira okukola masturbation tafuna ngeri yonna yakukakkana busungu era kyovula bebiseera ebisinga atuteekako obusungu bwe obw'okubulwa amwagala buli lwajjukira mama wa Sheila Gashumba lwe yayendera mu nju ye obusungu ayagala buteeka kufa abaganda naye muganda wange ojja kuwalampa omwera mannyo ojja kuwalampa ejjirikiti ng'oliyita omupaapaali Buganda jjirikiti Buganda mwera mannyo